Dr. Diana Twine omutesiteesi omukulu wa minisitule y'ebyobulamu akakasizza ng'eggwanga bw'erimu abalwadde b'Ebola 5 alambuludde nti omulwadde omu yali ddereeva yavuga omulwadde wa Ebola yasooka kufa, omulala emusawo yakola ku mulwadde yafa, ate omulala yali munnansi wa DR Congo kyokka nga mu kiseera kino yaddayo. Ekiro twafunye results nga ziraga abantu ababiri be tubadde mu isolation batestinze positive. Driver eyatwala omulwadde yasooka yafa nomu health worker eyajjanjaba omulwadde oyo be batestinze positive. Naye ate ne tubeerawo information gye twafunye nti waliwo omukyala eyajja mu ggwanga nga tetunnaba ku declaringa bulwadde buno ennaku z'omwezi 10. Bino abennyonnyoledde mu nsinkano gy'abaddemu n'abamu ku baminisita b'ebyobulamu okuva e South Sudan, South Africa n'ensendera okubadde ne DR Congo ng'enekiikiridwa minisita b'ebyobulamu ggwanga eriyo wadde nga ku Lwokuna Ssabbiiti eno mu nsinkano gy'alimu ne bannamawulire ku Media Center mu Kampala, Dr. Twine yategeeza nga bwe baali baweze entambula zonna eziva e Congo okuli ez'oku mazzi n'ez'omu bbanga. Nti ennyonyi zonna ezibadde ziva wano mu Uganda nga zigenda Congo tuziyimirizaamu katono. Tusazeewo okuyimirizaamu baasi ezireeta abatambuze. Okusinziira ku Dr. Twine, ensinkano eno egendereddwamu okulaba engeri amawanga gannamukago gye gagenda okulwanyisaamu obulwadde bw'Ebola. Ategeeza nti mu nsinkano eno abamu ku bavugirizi beeyamye okuwa Uganda obukadde bwa $240 okuyambako mu kutangira obulwadde bw'Ebola okusaasaana. Ono annyonnyodde nga bwe bali mu ntegeka ez'okulaba nga bayambako eggwanga lya DR Congo okwanganga ekirwadde ky'Ebola nti kubanga obulwadde bubeera bukyali mu ggwanga eryo ate ne Uganda ebeera ku bunkenke. Tugendeyo tucrossinge tuyambe ekitundu ekyo. Bwe tutakikola ekyo era bajja kuba nga badduka nga bayita mu ppanya era batuleetere ki obulwadde. Mu kino asabye bannayuganda okubeera obulindaala nga bateekesa mu nkola ebiragiro ebyateereddwa abaminisitule by'ebyobulamu okwewala okutambuza obulwadde bw'Ebola. Omuntu yenna alina obubonero bwa Ebola. Omuntu yenna omumanyi nti yaliko oba Congo oba yaliko n'omuntu owa Congo oba yaliko nga n'atwalako omuntu nga alinga foreign naye nga n'atandika okulwala, mulina okuvaayo mutubuulire. Obulwadde bw'Ebola bwali bwakoma okubeera mu Uganda mu mwaka gwa 2022 ng'okusinziira ku b'ebyobulamu twafuna abagambibwa okubeera abalwadde b'Ebola 164 nga 42 baakakasibwa ate 22 baaliko akabuuza so nga abaafa baali 77. Obulwadde obwo bwatandika mu mwezi ogw'omwenda ng'ennaku z'omwezi 2 era nga kigambibwa nti mu mwaka ogwo Ebola yali avudde Sudaani. Mu mwaka ogwo bwalabwako mu disitulikiti 9 ng'emubende baafunayo abateeberezebwa okuba abalwadde b'Ebola 83 kyokka nga 64 be baakakasibwa nti baabulina. E Kasanda baafunayo abagambibwa okuba abalwadde b'Ebola 5 nga 48 be baakakasibwa nti baamulina. Mu Kampala baakakasa abalwadde 17, Ekyegegwa baakakasa abalwadde 4, e Wakiso baali 3, e Bunyangabo yali 1, e Jjinja baali 2, e Kagadi yali 1 ne Masaka waaliyo 1. Kigambibwa nti ku mulundi ogwo abasawo 19 nabo baakwatibwa obulwadde bw'Ebola era nga 17 baafa wabula 87 basobola okusuuka obulungi. Bwe mufuna omuntu yenna ng'avudde DRC n'ajja wano okujjanjabibwa oba ayina mukwano gwe gyali oba ki, mutubuulire abantu abo abasinga abajja wano bajja nga banoonya buweereza bwa bujjanjabi. Shamshad Nalujja yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.